Sabbiiti ewedde banna NRM balonda abakulembeze abanaabakwatira bbendera ku mutendera gw'ababaka ba paalamenti era ng'olunaku olw'enkya kugenda kuba kulonda ku bagenda okukwatira ekibiina kino bbendera ku mutendera gwa ssentebe wa disitulikiti ne mmeeya. Kinajjukirwa nti ebyava mu kalulu ka Kalungu East ku kifo ky'omubaka wa paalamenti tekaalangirirwa oluvannyuma lw'akulira ebyokulonda okusikibwako akazindaalo nga waliwo abalumiriza okubbibwa. Obwenkukunala nga bukulembeddwamu Kiganda Twaha situsobola kukkiriza bantu b'e Kalungu butafuna mukisa kwerondera mukulembeze gwe baagala abakulembeze abalondeddwa. Ebyava mu kulonda kuno byatwalibwa e Kampala ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda era ne balangirira Twaha Kiganda ng'omuwanguzi n'obululu 2489 ate Mahadi Kakooza n'afuna obululu 2164. Banna NRM abamu e Kalungu bawakanya ebyalangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda. Twali tulowooza bwe twakaayana e Kalungu ku constituency we baali babalirwa obululu ne batugamba nti babututte Kampala tiwaliwo okunoonyereza okugenda okubeerawo era ne tulinda ekyo mu mutima mulungi naye twagenze okukomekereza nga bamulangiridde bulangirize watali kubuuliriza kwonna. Balonzesa ne babeera nti ffe okubbibwa kwaffe tebakutwala nga kikulu waliwo we yafuna 10 owaffe n'afuna 9 10 ne gafuuka 4 kyokka abakulu byonna tebabitunuddemu bandikomewo ne bamulangiririra e Kalungu ne balaba omuliro. Bano be tusanze ku kitebe kya NRM e Kalungu bategeezezza nga kino bwe kigenda okuddamu okuwa omwaganya ab'oludda oluvuganya okubawangula. Era tukakasa bulungi nti ekkubo lye tubadde tukutte tubadde tugenda kutuusa constituency yaffe okuva mu Nuupu eddemu NRM naye bannange ekkubo eryo tyamanyi waffe wa movement alabika ng'alirinnyemu eggere ffe tumanyi munafu atasobola kuwangulaani Sewungu. Kati baagala Pulezidenti Museveni ayingire mu nsonga eno ku lw'obulungi bw'ekibiina. Pulezidenti Museveni nsaba olangirira Kalungu otwenyumira mu PDM tumusiima naye kaakati ku tayimu eno bappa Mahadi akalulu. Tusaba ojje ku ground e Kalungu okakase ani yawangudde akalulu. Wano abamu we basinzidde ne bategeeza nga bwe batajja kwetaba mu kulonda kwa nkya olw'emivuyo gye baalaba mu kalulu akawedde. Tuli banyivu nnyo tetugenda kulonda kalulu ka Lwakuna bwe tebaterezezza nsonga zaffe. N'olwekyo tukakasa nti ffe olw'okuba nti tetulina nnyo kye tuyinza kukola ffe kye tuyinza okukola tetugenda kuddamu kulonda. Kulonda kwonna okugenda okuddako okuggyako nga tumaze okufuna obwenkanya ku nsonga eyo akalulu tukeesonyiye abeesimbawo beesimbewo be bamanyi abaana abalo. Muzaffar Nsubuga omu ku bavuganya ku kya ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu mu kamyufu alaze okutya nti embeera eno egenda kukosa nnyo obuwanguzi bwabwe. Owulidde abatuuze abo banna NRM naye bo bagamba ku lunaku olwokuna tebagenda kulonda Kalungu ate nga be bantu kwe mbadde neesigamye nga be bawagizi bange namba emu Kalungu Town Council nga maye ngenda giwangula n'ebitundu nga 97 kakati naffe nange ng'omuntu eyeesimbyewo ndi mu kutya. Kati lunaku lwa nkya lwe lulindiriddwa okulaba kubanga wanaabaawo enkyukakyuka ku mivuyo egyakolebwa mu kulonda kw'ekibiina kino okwakaggwa okwaleetedde ssentebe w'ekibiina kino Pulezidenti Museveni okutegeeza nga bw'agenda okufuba okulaba ng'emivuyo egyakolebwa gigonjoolwa. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.